Omuvubuka Alex Kamoga amanyikiddwa ennyo nga Acidic nga mutuuze mu tawuni y'e Kayabwe mu disitulikiti y'e Mpigi yakalidde mu muzigo eyamufundiriza mu kaziko ku mwasula ku ssaawa 9 ez'ekiro ekikeesezza leero ng'ayagala okumutta ebifuba ne biba buguma. Mu kwetaasa kuno nasoose nenkalwanyisa nenkasinza amaanyi kati we nakakasiriza nti kamanyi kwe kumpita erinnya nti Acidic naye walayo nsinzizza amaanyi ndeka ŋŋende. Ne mugamba togenda obadde oyagala kunzita nangamba nti era mbadde njagala nkutte ŋŋende. Ne tukubagana nenkasinza amaanyi nekateeka wansi abalala we bansangidde naye nga nze ogwange mbadde mmaze okugukola. Omuzigo ategeerekese nga Sserumunja Bipita nga bakira abagalidde ekyamba ekyogi ng'ono yabadde ne banne abalala 3 oluvannyuma nga babagudde mu buufu ne bayota kyokka ye Ssungu n'alimalira ku Kamoga era yalesaanyiga biwundu. Ekigendererwa kye kuba mu kumukuba omuvubuka namaze ne mmutegeera amannya naye ekigendererwa kye kyavudde ku kubba then n'aluubirira bulamu kuba yanumbye n'ekyambe mu buliri. Kyemmanyi era kinamaze okukakasa nti singa sserwanyeeko n'amaanyi gange n'obuyinza bwa Katonda walayi yabadde agenda kunzigyawo. Akanyoolagano kaatwalidde ddala akabanga akawerako okutuusa abatuuze bwe bazze okutaasa embeera era bwe batuukidde ng'omuzigu naye akubiddwa mizibu n'asigalako kikuba mukono poliisi n'emutwala mu ddwaliro e Gombe nga biwala ttaka. Acidic yagenda kunkwasa ne mugamba manyi n'amanya ne mugamba kati kontegedde amanya togenda kuvaawo wano. Ne tukubagana ne tulwanagana n'ankwata ate nga musajja munene nga ggwe omusajja wa Kiwago. Ne mugamba naye boy leero gye wabbye wazibu. Ne tumeggana paka we bansanze nga mukwatidde wansi. Bamakanika ne bagamba musibe emigulu musibe n'emikono. Dulu twaziwulidde ne tutya okufuluma lwa nsonga amasanyalaze ne waffe gaavaako gamaze wiikisi 2 nga tekuli masanyalaze. Abatuuze beekokkodde ettemu erisusse mu kitundu kyabwe. Abaana beetuumira wali eri wansi mu musenyu, abaana balya mayirungi, abaana banywa njaga. Kati gwali eyoloze kifaananyi kikyoyinza osuubira mu Kayabwe ennene bweti. Era oyina suubira bumenyi bw'amateeka. Muno ababbi bangi, buli muntu atambula abeera yeeraliikirira. Naye ekizibu kya nsonga eyo kubanga n'omubbi yeegazaanya mu ngeri y'enzikiza. Beegazaanya. Naye abavubuka tulina bangi tebaagala kukola, babeera mu zzaala, bakuba matatu. Ekirala bakuuma tawuni eno ekuze ennene nnyo bageze okulaba poliisi ng'etambula obudde bw'ekiro. Ekiba kiyambako nnyo abantu okubeera obulungi mu bulamu bwonna. Naye kati olaba omuntu kati balumbye omwana we singa talina maanyi yadde agenzi. Obubaka bwempa abavubuka kukola nnyo ne bw'oba otambuza binyeebwa osobola okufunamu ssente z'osobola okulya n'okulabirira famire yo. Ssaalongo Isaya Kimbugwe Musese yennyamidde olw'obubbi obususse mu kitundu kyakulembera. Olumufu abakulembeze tugenda ne tujja ne tubagamba nti omuntu ono ayinza okuba nga tasaanidde ne tujja ne tubasaba balandoodi mutuyambe nga tukyakola obwambega buli omu okukola obwambega ko munne omulimu gwakola ne balandoodi nammwe mutuyambe. We tujja ne tubasaba abantu abo ne gye bavudde n'ebiwandiiko tuba tulina kye tutegedde. Kamoga alaajanidde abakuumaddembe okumuwa security emala mu kaseera kano kuba ke yategedde abamutuusizzaako obulumbaganyi mweraliikirivu eri obulamu bwe. Ebyokwerinda kunze n'ab'ekitundu kyange gye mpangaalira eno engeri gye watali masannyalaze bateekeyo ku security emala naye ddala kunze kansabe busabe nsaba nsaasirwe era nnyambibwe nti ono ke namukutte ayinza obba yabadde ne bannaabe nga kikosi kinene. Ababbi baakuulise n'ensimbi eziwerera ddala obukadde 2,112 ssaako hard disk drives 3. Buno obubbi bwa mulundi gwa 6 mu ssabbiiti emu e Kayabwe wokka. Abamu babba nte, abalala bamenya maduuka n'okubba embizzi. Bya Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV.